kimanyiridwa kyanaku ddala. Tujjamu misinga nnyo, tujjamu subwa nnyo. Tetunategeera ngeri gye tugenda kumalako nga tetulina kanso Wameli. Abadde si just munnamateeka nenga wa Luganda ng'ali fani nnyo ate nga muntu atya Katonda, abadde spiritual elder mu tiimu yaffe, so tumusubiddwa nnyo. Okumalako ku byenzijanjaba ye bukyanga agenda mu America ebbanga lyonna lyamazeeyo. Twebaza diaspora leadership yaffe, tiimu yaffe ya diaspora ebadde ekola omulimu gwa ttendo nnyo okumukuuma ng'alina kampani, okumukuuma ng'alabirirwa, ng'asula bulungi, ng'ajjanjaba bulungi. Era bills zibadde zikwasaganyizibwa okuyita mu diaspora tiimu yaffe. Abadde alwanirira abantu ba bulijjo era mumanyi nti jjo ly'abalamu katafuke ne president owa bannamateeka. So Wameli abadde omuntu ow'obuvunaanyizibwa ate abadde omuntu amanyi okutegeera, ategeera amateeka, abadde mulungi nnyo mu criminal law, abadde mulungi nnyo mu constitutional law, abadde mulungi nnyo mu kutegeera amateeka. Wameli yatutambuza era yatuteekateeka ne mu kutambuza presidential petition. So abadde muntu wanjawulo nnyo era yalabayo naga naye bino byendaba jjajja ateekwa okuba ng'ate atula n'owinyi ddolo. Office ya law firm ye yawangula okubanga ye office oba baloya abadde bakyasinze mu Uganda. Ekyokubiri naye n'awangula okubanga ye lawyer atafuta amateeka mu bantu ab'enjawulo bakwase ku ebisango egy'enjawulo. Naffe abamu abali mu office ye ne tuwangula ebirabo eby'enjawulo. Kati obanga obadde oyogera ku balooya abasooka basatu mu Uganda, Wameli erinnya liribaddemu. Kyatukubye wala ng'abamu ku bakwano be abaafuuka ab'Oluganda, era nze njagala okulowooza nti mu bantu abalwanirira eddembe ly'obuntu bwenza okuyita ba frontline fighters, tufiiridde omuntu abadde ku ddaala erya Geno, kuba Wameli abadde musajja. Bannamateeka batono nnyo abayinza okukola emisango gye gifaananako bwe giti, ne bw'oba obasasudde batono nnyo abasobola okukikola. Naye ate obadde omu ku abo nga takulembeza ssente, ate era nga misango mingi nnyo tegibeerako ssente, naye ate ng'akikkiririzaamu, ng'akkiririza mu kulaba nga okozesa amateeka okulaba nga wabeerawo obwenkanya. We bali bansibye mu Makinde court martial, General court martial Makinde, kanso Wameli yajjanga mulwadde nga n'omusayi gumuvaamu nga bamaze omugamba nti agende mu America bajjanja. Bwe n'agamba sigenda kuva wano paka nga mu biro bamaze omuleta mu kkooti, era yajja n'ampolereza ne bampa bailo neva mu General court martial. Tusaba bannamateeka abamanyi abasigaddewo okulaba nga bannayuganda mubayamba abayina emisango. Obwenkanya abadde musajja wa mazima, tomuwuliddeko nti yakulupyezza ssente z'eby'ettaka nti akoze kino. Awo nno mmwe mwenna bannamateeka tubasaba okulaba nga bubeera nga ba Wameli, omulimu gwe bakoze nammwe mugukole.